bagamba ensi ekyuka naye ensi ekyo yakyukira Desire era yakyuka positively n'asobola okuba nga afuna ekirungi mu byali anoonya. Obulamu bwakyuka si Desire oli Luzinda eyali nga ow'ekampa eyali omudigize abantu eyali nga abalisa akakanja n'ebisigadde. Omukulu ono nategeddeko nti ekibiina eky'omu America ekimanyikiddwa nga World Trumpet Owners of World Trumpetive Network, United States of America, bagamba nti bagenda kurecognizinga omu ku bagenda kurecognizinga Desire Luzinda oyo avudde mu Uganda nga yegattiddwako omukulu amanyikiddwa nga oyo omukama w'ettoolo. Then kugenda kubeerako Best Kemigisha ono nga ye maama w'obwakabaka obwo, kujja kubaako Bishop T.D. Jakes, kujja kubaako naani omulala James and Betty Robinson n'abalala bangi nnyo abagenda okuweebwa, naye betegeddeko mu Africa sofa nkumenyedde yaabo abagenda okuba nga bagenda Oyo Rukidi, King Oyo Rukidi omukama w'ettoolo, then Queen Best Kemigisha nga ye maama we, then Bishop T.D. Jakes Salmon Fans bwekityo bwe kiri. So bano bagenda kuba betaba ku mukolo guno oguteekeddwa bannaffe aba World Trumpet International Owners. December 12 bano ku mukolo bagenda kuba bagaba award eno egenda okubeera nga eweebwa n'omukyala Desire Luzinda. Award zino ziweebwa Nobel Award eno eweebwa abantu abakoze ebirungi okugezaho okukyusa community ne society mwe babeera, okuteekayo ekifaananyi ekipya either mu kuleeta emirembe ne mu kulaakulanya abantu b'obeera nabo, mindset awareness bebikulu gy'adayogerako. Omukyalo ono Desire Luzinda alabika nti agyetabyemu. Bano basinzidde ku bintu by'azaakola okuva lwe yalonkinga ekibiina kye ekimanyikiddwa nga Desire Luzinda Foundation, nga yasalawo akole transition ave mu bulamu buli bwe tuba tumanyiddeko obw'ababanda adde mu bulamu obukyusa ensi n'okukyusa endaba ebintu gye birina okuba nga birabibwamu. So ye mukulu oyo Desire Luzinda bw'atyo bw'asobodde okuba nga achievinga mu ekyo. Akikoledde ebbanga era nga yafuuka musaawo mu mbeera ze nga bwemanyi ebintu yabikyusa mu si oli Desire gwe mwali manyi omukambwe yafuuka Desire yakyukiramu ddala, yafuuka muntu mulala nnyo, obulamu bwe butambula. So n'olwekyo award agenda kuba gifuna ng'ennaku z'omwezi 12. It is a very big move eri Desire Luzinda, egenda kuba emuyamba nnyo n'okusobola okuba nga emukolera ebintu bitambule, obulamu bwongere okuba nga bukyuka. Omukulu oyo Desire Luzinda bw'atyo bw'asobodde okuba nga agenda okwewangulira Peace Award eno egenda okuba nga emuwe bannaffe okuva mu United States of America. Kitegeeza ki? Nti olaba ogenda ne Best Kemigisha oba n'omukama w'ettoolo ku ttebe emu, kitegeeza naawe okoze ebintu, kubanga Best Kemigisha ne oyo omukama w'ettoolo omutabani ne maama basobodde okuba nga bakola ebintu by'ennyo for years and years okugezaako okukyusa mindset z'abantu, okuleetawo emirembe, okupulidinga ebintu bingi nnyo bye basobodde okuba nga beetabamu nga bo to make sure nti obulamu bw'abantu bukyuka. So n'olwekyo omukulu Desire Luzinda is a very great achievement to her bw'aba nga asobola okugenda maaso ne achievinga ekintu ng'ekyo. Nze Waso Emmanuel mu buli nnyo nga mutukubeera.